wano ne guli lyabadde eri omwana taata we gwe yatemye naye omwana ndowooza yabadde atamidde n'ayagala okumanyira taata we bataata abamu tebasaaga namugamba tojja kumanyira ejjambi yakababa nedda temutema omwana gwo gw'omuzaala ate azaala ekibi akibwongerera omwana story narration yaffe eraga nga omwana gwe bavictimizinze nogenda okulira story ngaomwana yabadde ewafujjo bwe yabadde mutuufu yasanze sisita we n'akalenzi kukubula nga gokola kiwana akalenzi dayeeka namuyisaamu oluyi ezo story bbiri twandivunye eyo neyenvuba ne mukene ebyenyanja naye buba bisasulira kati omusolo twagenda nga buvidda netugenda netuvuba naye kakati omuntu agamba mune tinedda ssebo katusoke tufune basaliba butujja gifuna katusoke tufune kugulire lyaffe eri omwana gwe batemye obukambwe abaana mbadaga obukambwe naye ate temukisusa omwana gwe batemye wetumala eryo tugende ebiri ku social media tuketubanukoleyo omwana bamutemye abazadde ebyennyanja yabadde empanvu nnyo ejjakumalawo obudde bwonna nga bewozaako ate ffe layisinsi ate ffe bwe tugamba bwe tuti bakukkiriza okuvuba ngege tuvuba mpuuta ebintu byakyuka mu Uganda wano kati bakyabakkiriza kuvuba mukene ate katumuwulire omwana wa LC eyokusatu mu ggombolola ye Bumasifwa mu muluka gwe Bugitimwa mu disitulikiti ey'Esoronko amanyiddwa nga Nabubuulo George William akakanye ku mutabani we atemera mu gy'obukulu 24 amanyiddwa nga Nabulolo Mark nga yagala okumujjambula mu bwensi eno era ng'ono alesa mutemyetemye n'adduka. Namubuulo atwaliddwa mu Mbale Regional Referral Hospital okwongera okulaba nga nate afuna obujjanjabi. Ssentebe ne mukyala we basoose kuyomba wamu n'omwana mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero awo ne we yakwatidde ejjambiya essala ebitagambika n'atandika okumutematema amagulu era kwe kugwa wansi olwo taata n'adduka. Navudde mu kasenta kafaawo waliwo akasenta gye tubeera nemba wali mu kasenta nengenda waka esanga sisita wange ali yamunkuba ayimiridde nemugamba abadde ali n'omusajja nemugamba saawa zino okola kiwa so ogende webake olaba obudde bugenze n'agaana bwagaana nemukuba oluyi lumu nalokuba nini Makerere mama wange najja naye nayagala nkuba ecupa yabadde n'ecupa ecupa nange nenkola mu bwenti nepita. Abatuuze be bazze ne bayoolayoola omwana ono obudde obw'ekiro ne basalawo okumutwala mu ddwaliro afune obujjanjabi. Muganda w'omutemeeteme ali mu kumujjanjaba agamba nti bano babadde bava mu kinywero. Nja waka ng'ali sisita we ng'ali ku luguudo emira n'omusajja n'amugamba genda waka. Sisita we n'agaana amuteekamu oluyi olumu n'adduka. Mama we n'ajja agamba kumukuba ecupa oneema n'amuteekamu oluyi olumu. Taata we n'ajja n'ejjambya n'amutema wano mirundi 3. Dr. Masiga Victor Paul ategeezezza nga bwe basobodde okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tavaamu omusaayi mungi. This patient was in a lot of pain, so we intervened by giving him pain medication. We restarted him with normal saline, and also we gave him antibiotics, and we dressed the wound with pressure dressing. Mu mbeera y'emu Dr. Masiga agamba nti omulwadde yandifuna omukisa omugulu gwe obutatemwako. This patient, we can't ascertain how far the cuts were, so we're thinking of doing an X-ray of his limb to see if maybe there was bone involvement. But from our basic assessment, this patient seems not to have any issues which would require amputation from our assessment. Ayogerera poliisi mu Elgon Region, Rogers Taitika
ategeezezza nga nate we bali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga banoonya ssentebe ono abeere ng'akwatibwa George William Nabuboro abitebye lwaki yatemyetemye mutabani we. Okusobozesa omuntu okubeera nti akwatibwa oba asimbwa mu mbuga z'amateeka n'akangavulwa bateeka okuvaayo ne bayingisa alipoota ku poliisi Sironko ne tulaba aba obukozi abakola ku kunoonyereza abasirikale baffe nga batandikirawo. Byamakumbi Emmanuel, Soluti TV, Omunyo. Abo baana omwana bw'aba atuusizza emyaka 18 nga takyasoma ava waka nga babeera bakyali bato. Yes, constitution ya Uganda ebe tugamba nti yaba akuze. Mutukuvu layisi bwa Uganda example yagisettinga dda bawala be yabafumbiza ku myaka 21, very young, very babies, nga bato nnyo ne bava waka. Kati omwana yabadde yakubye maama w'oluyi. Wano Buganda tuli ku maama tomukkirizibwa nakumuddamu ogamba ogamba kiye oba omukubye era akubandula omwana ankubye. Kati nno mbwe yadayagala maama yazamukuba ekibono n'amuyisaamu oluyi bawde batamidde. Taata aveeyo yakoze byokugyayo ejambiya yandize namuggo. Jambiya oyinza okutta omuntu naye omwana mulina okubagunjula. Ejambiya yabadde agenza omutta enze mutemako amagulu era ekyo kisi era bagenda mukyajinga egy'okugezaako okutta omuntu. Yandize namuggo n'ayita ne baneiba mawedenzi kulu ugenda wemaama azali kukubirayo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.